Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga tuli bampi mu fenna. Mwenani mama? Jango tudde wano. Balancing. Deno mama deno. Adde wano. Okay. Tukitwale nti kati ogenze ku interview. Bawandiisa abakozi. Majje poliisi ne bakubuuza obuwanvu oli mita mmeka. Oli mu centimeter, oli mu fuuti oba mita. Oba oli mu bigalo bagira bugizi bigalo we bati ndi kimu. Oba buwanvu bwa kilometers. No interview vola Mungu. Lwaki mutuvola? Mungu yebikiridde. Mungu akwata mu kiwato. Goliko batugamba buli omu yamutonda mu kifaananyi kye. Lwaki onjeja? Ekyamazima Ibra buli muntu ali mifaananyi kya Katonda. Naye simanyi oba okimanyi. Naye era bw'oba olabako naye. Ndi naye. Ibra yona ino kukyogera. Omanyi naye kino ng'ofudde wano akawangako ne bakasawamu n'akakapere tetubwawula. Narusanza buwanga bubeera bwe bumuddala. Kutufiringisa simolo wano nga tukyali bala. Ekyo badde kimanyi. Mwagala firinga simolo nga mufudde? At least. Obadde kimanyi n'abalalu bamanyi ffe balalu be balamu. Bibanga binyira nga kiri waggulu. N'ente nazo zeebuulirira. Yamanyiye muwanvu. Okiyiye. N'ente nazo zeebuulirira zimanyi nti ze ziri mu kifaananyi kya Katonda. Ajja tyoli oti. Obulamu. Butyo. I know. Sho zituuba. Mama wange agala nnyo omukyalo ono ba. Bambi mama ntwalaayo. Si bwe batyo mama wange yakulaba ku TV yali ku press conference n'akunsongerako nanga nti omukyalo oyo twasoma naye nga yehedigalo waffe. Ate maama woono mu bannayuganda talimba. Lika. Toberanko hedigalo. Toga mama oyo akuzaala. Ate kuba nze sikyali mbeerera kati mama tubeera tyanga twasoma ffenna. Waliko edigalo tewali? Waliko edigalo. Andi nga twogera mazima nga. Okay, tewali edigalo. Wali ekigi. Ekigi? Nali ekigi. Kati mama akumanyi. Ekigi. Wali ekigi mama wono. Ekiki. Gyekyo. Era akwogerako nnyo balina nnyo embira nnyo ku taata. Ba taata ali prefect wa entertainment. Era agamba. Mwanvu. Agamba. Era nga bwondaba. Era agamba. Nti buli lwa mukaaga wabangawo emboozi z'amalowe zayindiranga ng'era mwabazikubiriza mwalina nnyo embiranye ku taata nga taata alina obuwala bwe bubiri maama na kano ng'era wayindira emboozi z'amalwa. Njaga okutegeeza kyonna ky'ogoba tekijja kukola oyagala kugoba obulenzi buno butonaye. Obulenzi bwo bukimanyi. Obulenzi bukimanyi. Ate nno munnange kye kikutunda obulenzi buno bwagala nnyo abakuzeemu kasabulya nti oyambuseemu nga okyalina amaanyi agogera ebyo baba akumeka. Tubala bubaze ennako. Batulya emmere netutuuka. Olwo ye ekomawa ndaga ekomawa. Ekomawa okusakira nedda. Kati kokuddamu okulya nga zonna ziwedde ate bannayuganda tobamanyi andi baddonkwata bulungi. Gwolina akati nekwata kola ku kyenkuba. Kankole ku kyenkuba. Kola ku kyenkuba. Kola ku kyenkuba. Eddagala ly'enkuba nno libaki abantu tebalimanyi bumanya. Mbuno nze nali abanga ku mikolo bagamba enkuba ereme kutonnya mu mukolo gwo. Omugole yennyini akola atya? Afuka omusulo mu kasepiki n'agufumba ng'enva ng'asaliddemu obutungulu n'ennyaanya n'awanika kasolya waggulu. Obangu n'aguwa abalabi. Kiri ekireeta enkuba ekyoyo ekyo bwe kijja kiraba ng'enva naye tandika okunywa ate bw'ogufumba gukuba gubanga omwenge. Enkuba ani agitonyesa? Enkuba ani agitonyesa? Gundi. Kisinziira ku bano abakuma ebire kisinziira ku kyokkiririzaamu bw'okkiriza mu Katonda era tojja kuteekayo oyo yaba agireeta. Naye kati gwe okkirizibwa ofuna esepiki yo sepiki eba ya sayizi ki? Yonna gugwe mwe gujja mulimu abamu nga baliita 2 buli weetaaga zino ez'amasomero. Mulimu abamu nga bakuyisanga nga gwe nzikiririzaamu anywa bw'atyo. Ekyo si kikulu tunakiraba olulala. Weetaaga sepiki sayizi ki? Zino ez'amasomero. Waliwo abakyala nga bw'afuyisa asimawo ekinnya ekigenda mu kito. N'ofika nawo. Wanji taata. N'ofisa nawo. Omwana gw'oludde ng'ondaba. N'ofisa nawo. Nno omukazi si ajja kugenda. Ng'olwagenda wa. Tuli ku extra digest mugoba nsonga.
with me here negatiddwako muganda Julius Ssabazonto okuva mu bizonto. When you talk about art, comedy, music nebigwa mu koweryo, abasajja bano bayita mu art okurelivinga abalina stress, abali depressed, plus earning a living in one way or the other. So tulina olunaku lwaleero tunyumyemuko ahead of their concert. Sigenda kumubuuza gye yazaalibwa tebigasa. Twabyogera dda, sigenda mubuuza byaliwo tebigasa. Ekituleese wano kwe kukoola bannayuganda abali eyo nti Ssabazonto beekuŋŋaanyiza ne bakola waaka wa mwaka mulamba. Yes. Ne baagala bamubawe mu bulambalamba. Perfect. Nkwanirizako kusho muganda wange. Kale Ibra. Yeah. Webale nnyo, webale eddala. Ekyamazima oyiyeewo omubiri. Nabadde ne kasuku nanzijukiza naye ojjukira 2010 gye twali ne Ibra nga Ibra yenkana enzige ne mubuuza nti Ibra ali yenkana enzige nga gwe wenkanawa. Anyway, ebiseera ebyo kwali kuyiriba supa ekitafaanaganako na lwaleero kati tugezaako okulabika tulya ku ekyo kitwayiribira edda. Otherwise abalabi ba extradigest ngoba nsonga mugamba mutya mwebale nnyo okubeererawo omusajja ono bwe mumubeererawo bamubeereddewo bangi muba mutubeereddewo ffenna tajja kujja kunsabiriza kubanga mumuwa mumubeereddewo mu mbeera eyo. Sijja kujja mu kitambiro kya misa kusaba. Tagera kujja mu kitambiro kusabiriza. Webale kuba kintu. Amina muganda wange. Mukitambuza bulungi. Nga bw'ogambye ekituwuuba kya show. Tetukyagamba nti eriyo 11 tugamba eriyo Friday. Etumaze obwoya ku magulu. Atanategeka ku show tabimanyi bino. Awulira biwulire. Nze nasanze Keti ne mugandi Keti bulijjo bino bye muyitamu. Nangamba nti tonnalaba. Kati linda ku lunaku lunyini olabe ku kirenga kikwata waggulu oyitewe manju. Ng'oba omanyi bw'otegeka show ng'eri ku mulyango eri ku luguudo bajjanga 10 n'olowooza abo bayingidde ne bayitawo. Kati ate eriyo olwaleero eriko eri wakati bw'eti eno waliyo ebiziziseeyo neno waliyo eno omulala kati ng'oli makati bw'ati osobola okulaba ajja looza ajjawo ng'akkirira eri. So birimu okwetegekera pressure n'ebirala ng'ebyo. Tubegayiridde mutubeererewo mutuyambeko. Katemba atandise dde okweyoleka gwe tutamanyi wajava naye Katemba atalina stage atalina we bayingirira yatandise dde okujja ntugabane tugenda kukola ki naye ebyokukola tewali. Bw'omala okulanga show oba omaze okweyambula ng'ogenda kunaaba etegedde nga kyobuzaako bubuza sumulula kafulejje mu luzungu ke bayita ttaawo oba gakuba ataaka oba gwomanyi oba maze okwewaayo ng'ogenda kati awo tuli. So obulamu bulina okutambula oba twagala oba tetwagala. Lwakutaano luno teri kulanga kulala. Ennaku zombi zigenda kubeera 11 Novemba. Tuliwa ssaawa mmeka okuyingira era ssente mmeka? Tuli Lugogo Multipurpose Hall. Ekyenjawulo kiri kimu nti ye show bw'okolera mu Kampala olumu obeera ku buzibu nti nno Sheeko Masa mukaaga ba artists bangi buli omu bw'ajja ayagala kukikuba akinyikize ate nga naawe wasasulidde kukinyikiza tewazze kuyitawo buyisi. Kati kitegeeza wano eze Kampala zo show zandibadde nga zakukeerako. Ate ssaawa 11 tubeerewo omuntu siba tubeerewo 11 omuntu atandike show. Oli kuba performer nze mpise balabi omulabi ajje 8. Of course abalungi abatulaba ngenda kubeera omu ku bakala balaba b'omukolo ogwo oba MC inshallah. Naye nga olwokutaano luno tusookedde mu Multipurpose Hall nga 11 beno olw'omukaaga bwe ziva wano bwe tugenda emukono Summer Gardens tukeereko on time tujje mu bungi. Awo waliwo ekizibu kye bagamba mu security yaayo nzibu mbu babbirayo abantu bakola kiremesezza show zaawo kati kitandikiddeyo okwonooneka naye tufunye aba military bagera kubeera omuggo gujja kaaba eri omubbi kitegeeza ababbi okwewala ebinaddirira tojja. Kiba kirungi n'olabula abantu omubbi tojja omubbi tojja mukyakaze mudigize azze kuwagira Babizonto yabajja then tugende Kasangati tugende mu Afro Kasangati tusoboke
tugikube nayo tugimalirize awo tubeere nga tuzinzeko weekend tuddeeka twebake tunalumba extras bwe zinaba zitusera eno show yakwa eno edition ya mulundi gwakuna yesookedde ddala okay baganda bange tujje tuwagira abasajja bano their comedy tawemula tatyoboola tasosola mu mawanga tasosola mu madiini tasosola mu byabufuzi mujje mwenna oba oli wa jema oba oli wa sipi no wa independent tukuyise come in big numbers it doesn't matter a tribe yo oba religion yo basajja bano kyembaagalako comedy waabwe comedy ddala kusesa tuseka bwe tuyiga bwe tunyumirwa 11 tuli lugogo tukeereko muwerekeddwako manyi tuliranye ebintu awerekeddwako muwerekeddwako buli comedian atuwerekeddeko buli comedian atuwerekeddeko n'abayimbi b'abayimbi sijaga nti buli muyimbi kubanga ate bo bangi nnyo ate nga bo batuyambako buyambi bali ba family bano batuyambako buyambi mwe bannyini mukolo tulina omwana omuwala Spice Diana atuwerekeddeko tulina Gravity omutujju omukaabi agenda kujja bwemuna musabya ayinza nobbakaabiramu tulina King Saha yes tulina Aziza Zion salute yes n'abayimbi abalala bangi tubeereddewo nga ekikulu kyakulaba nga show eba yakabi naye ate ffe ba celebrants kitegeeza banyini mukolo kijja kumpisa bubi erugogo okugamba nti nno saamazeebe nabadde ntegekedde bantu Ssabazonto wangi ngenda kuzomezi 11 lugogo sawa mmeka sawa 11 tugenda kwatandika tuyingirira mmeka tuyingira emitwalo 2 n'emitwalo 5 Ssabazonto wangi fabe mukono tukusangewa kusama gardens mukono awo ugenda omutwalo gumu n'emitwalo 2 fabe kasangati ewa munaffe koloneli Besigye tukusangewa mugenda kunsanga mu afro era essaawa zitutandika zeezo babekasanga tuyinza otandika 12 kuba ne butukeesa tewali mutawaana tuba wakiso tukeereko baganda bange tujje tuwagire our very own Bazonto mujje tubawagire fe abategeera naffe Bazonto tusisinkane wano ensi yonna yafuuka y'Abazonto kati oba osobodde okutuula wano nange n'onyumya nange kitegeeza nti omaze okwewandiisa mu Bazonto omusajja ono bw'aba akutte kamera ng'akwata nze Abazonto omukyala oli bw'aba ali wali ng'alaba nze era ng'akkiriza naye mubeere bulungi mweraba